Birawo ensobi ajogerako wakati bwayo era bwaba yange oli obadde osobezza kubuulira ensobi yo obanga omanyi ne weddako ate tatya ab'amaanyi nyinza obutakyogera nnyo nti abadde tabatya ayinza okuba nga abatya mu ngeri naye nga okaddewo yadde oli w'amaanyi abadde akubuulira ensobi yo gyewakoze kikyo tasobola kumwerabirako oba kyomujjukirako kale kyekiyinza okumujjukirako era tugenda kulwawo nnyo nga umma ey'obusiraamu okutwaliza awamu mu Uganda tufiiriddwa omuntu omwogezi w'obusiraamu ye musajja abadde ayogera ku nsonga yonna ekutte ku busiraamu ensi yonna neebeera mu mativu nti Sheikh Muzaata avuddeyo n'agyogera era bwe batennayogerwako badde bamujjukirako nti Sheikh Muzaata ensonga yagyogeddeko yagiyingiddemu ekintu ekyo nkimujjukirako era tujja kulwawo nnyo nga tugijjukira inshallah. Amannya nze Sheikh Ismaila Ibrahim Semwanga kolangani ku ekibuli mu ofiisi ya His Eminence Supreme Mufti wa Uganda ndi ku lukiiko lwe. Nze akulira security ya Supreme Mufti wano nga Sheikh Muzaata abadde mukama wange naye tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Muzaata atufuddeko mukama wange ate mukoddomi wange. kyomujjukirako kale Sheikh Muzaata kutwaliza wamu ebisinga obungi bimuyizeeko. Omusajja abadde ateerya ntama ekintu ekiba nga kituufu akyatula nga kituufu. Ye muntu atekkiriranya era nkakasa nti nga nze awangadde ne Sheikh Nuh Muzaata era mufunyemu era njize butya bw'abadde atambuza emirimu gye nkakasa nti ekituufu onna kyatula nga kituufu obutekkiriranya wadde okulowooza nti olunako bw'oyagala okusiimisa. Sheikh Muzaata bw'ati bwebadde obuwangaazi bwe nsaba Allah amusaasire amusonyiwe ebyamusobako. Amannya nsigadde nze Alhaji Birole Ismaila Musa Kibirige nga Sheikh Muzaata abadde mukoddomi wange bw'atyo tumusaaliddwa tetukyalina kyakukola ne katwongere okumusabira Mungu amugaziize Kabuli. Tusaba buli alina kyabadde alina ku Sheikh Muzaata kyekiseera okumusabira Mungu amusaasire kuba safaari gyagendamu yeetaaga dduwa zaffe. Wallahi Allah atugezesezza. Sheikh Muzaata namulaba nga ndi mwana muto ewaffe Kawempe awo. Nze nkulidde Kawempe wewaffe abadde wewakeeti awo. Nenzija nga ntambula bwe nzize nkula ne tutuuka ne tufuuka ab'omukwano gwa Namaddala. Sheikh Muzaata ye muntu abadde akubuulira ekimuli ku mutima nti Haji Makolo kino kikusobyeko kino kikole bwoti kino kikole otya bwoti. Tubadde twogeraganya nga buli at least buli wiiki bbiri nteekwa okwogerako ne Sheikh Muzaata. Abadde yafuuka mukwano gwange nga mpabula nga ate nzikiriza ebyo byaba mpabudde kuba ayogera kimuli ku mutima era tusaaliddwa nnyo naye ntuusa okusaasira kwange okunene nnyo eri jjajjaffe Omulangira Dr. Kassim Kibinge aviiriddwako abasajja mu mwezi gumu babiri ab'amaanyi Sheikh Abdul Nur Karisa wamu ne Sheikh Muzaata. Mungu amugume siina kyamaanyi.